Kadaama TV. Story ya lero ya Omuwalabu bayita Modding Esther abeera Saudi Arabia nga yafunyeemu obutakkaanya ne mukama we ng'agamba mukama we amukuba. Tuyina voice notes zetugenda okubeera nga tuba playingira okuva wa mukwano gwe ng'atunnyonnyola kiki ekigenda mu maaso. Naye nga Modding Esther ali mu mbeera mbi. Tugezaako okubeera nga tukwasaganya kampani ye ne mukama we tulabe engeri gy'asobola okubeera nga ayambibwamu. Lwakiri nti omuntu bw'obeera omukooye, Kadaama bw'obeera omukooye, era akyalibadde kirungi n'omuza ku office, then office n'ebeera ng'emugaba mu nnyumba gy'asobola okubeera ng'asobola okukolera. Kuba mukimanyi nti emirimu gino egy'aba Kadaama gya njawulo. Kiyinza okugaana mu nnyumba eno naye n'ogenda mu nnyumba endala ne kikwatayo. Kakitegeeza tekyetaagisa kubeera nga Kadaama asigala mu nnyumba gy'olabira ddala nti Kadaama ayina embonaabona gy'abonaabonamu. Stories zino tuzitandika bwe tuti naye ogenda okukakkana nga Kadaama afunye obuzibu. Naye ng'ate avuddeyo n'abeera nga yeekubira omulanga. So tukubira kampani ya Uganda gye yayitamu musobole okubeera nga mukwasaganya ensonga eno, omuwala musobole okulaba nga muconnectinga mumuggyeyo mu nnyumba eyo kuba ye okukola kyakwagala, then mufunire ennyumba endala. Kuba bw'obeera mu nnyumba ddala nga bakkuba kuba waliwo ennyumba ezitasoboka nga ddala mu butuufu boss ye ali impossible. Nga nammwe mumumanyi mubadde ba Kadaama abawera naye nga buli Kadaama agendayo akaaba bukaabi maziga. Kasooke tuwulirize mukwano gwe then tuwulirize ne Esther yennyini ng'ayogera ng'agamba ali mu buzibu. Mr. Kadaama tiwasize otya? Asubire wasize bulungi nze wampita Josephine. Mr. Kadaama TV na mukwano gwange omwana ali mu buzibu bw'amaanyi. Mwana bamukuba naye tafuna buyambi, tafuna bwenkanya. Nibakuba ku simu ku office tebamuddamu. Omwana ne bamuyita Modding Esther Grace. Yayitira mu kampani bagiyita Jerusalem. Naye omwana tebamuyamba era we yasindika ebifaananyi ku agenti we tebamuddamu. Omwana agamba sina wensobola okudduka, simanyi wenziduukira, wentwala kasasiro nga bamugalirawo wabweru wa gate. Saawa eno ekiri wano e Riyadh balinda abaana mu kasasiro nga babatwala. Twali twakabula omwana wali gwe batemye omutwe. Kati omuntu akugalira n'amala saawa nga nnamba ng'oli wabweru. Aba akwagaliza okole wuwe. Asindika message ku agents be bamuyambe. Bamuggyeyo abamukyukiza ennyumba. Tebamuddamu. N'omwana bawoza okumutta. Nga balaba ebifaananyi ebyo. Omukazi oba ali mu jokkooni buli kyakutte kyamuteekako. Kati olaba bamukubidde basket yonna n'emenyekamenyeka. Basket zo ze bateekamu engoye. Kale Mr. Kadaama TV tusaba obuyambi. Muyambe. Kuba omwana talina mirembe abanja emyezi 2 kati. Bamukuba. Omwana bamukuba talina mirembe. Bamukuba. Mr. Kadaama TV tusaba obuyambi. Oyo mukwano gwe eyatuweereza information yeno n'atuweereza n'ebifaananyi waliwo bitagenda kuteekawo nga Esther ddala bamukubye olw'okubeera nga YouTube oluusi teyagala ebifaananyi ng'ebyo ebitiisa naye ng'ebifaananyi bye tubiina. Kaakati katuwulize ku Esther Modding ye kennyini nga ayogera nti no ali mu buzibu ng'era embeera yo giwulira n'eddoboozi oliwulira nti ali mu buzibu. Hello Kadaama TV, I need your help, please. Help me. My boss lady is beating me at home. The lady is beating me seriously. Even food, she told me if you want food, you pay your money, you give me money, and I buy you rice. You want to eat, you cook, please. And I have nowhere to go. Please help me. Even when I fall sick, there is a time I fall sick from here. I spent a week minus anything. They were only giving me Panadol. Not until I could not eat. The situation worsened. Even I could not eat. That's when they took me to the hospital. And they told me we are going to deduct your money. And I am the one who paid my money. Everything. When I get a problem, I'm the one using my money.
Please, I don't have where to go, please. They have been beating me 3 times now. 3 times now, please. After beating me, they chased me outside. There is a day I went somewhere and I came back here in the evening. I came back to my boss's place in the evening. When I try to tell my boss, take me to the office, he tells me that the office has no responsibility for you. I'm the one responsible for you. So what should I do? I told the office from Uganda. I came from Jerusalem Kampane. I told those people, they are not replying me, and I don't know what to do. I told even for Saudi, office from Saudi, they are not replying me, and I don't have where to go. Please help me. The situation where I am now is not good. I have nowhere to go, please. My boss told me I can do whatever I want to you. I can do whatever I want. They are not responsible for you. Now what should I do? Please help me. I don't know what they are planning now. My boss told me he's going to, I don't know what they are planning. He's going to do what he wants to me. The office is not the one responsible. I don't know what to do. Now I'm going to die here in Saudi. Please. I don't have where to go. Yapa Amukuba Emiggo Ngente. Naye bagezezaako buli kimu kampani yaabwe eganya okubayamba. Agezezaako osindikira agenti y'e Saudi tamuddamu, ow'e Uganda tebamuddamu, n'emikwano gye bonna bagezezaako buli kisoboka naye baganya okuriplayinga abaana tebakyagala okubariplayinga. Omwana ono bakamukuba emirundi 3 azimbye emikono gyonna bamukuba ne basiketi zino ze bateekamu engoye. Omukazi kyakwata kyamuteekako. Kati omukazi yennyini ye nannyini kumukuba, omusajja wadde nga taliiwo. Kati omusajja lwakomyo n'agamba omusajja nti ye boosi we tomanya ayinza okudda n'akola ki n'azza ku offisi. Kuba bibadde bimusobedde n'ayambala uniform kikangende kuba ngezezaako buli kimu kiganye kanyambala uniform nga meba boosi wange munzize ku offisi oba temunjagala. Omusajja yamugambye omusajja nti yakomyeyo, omukazi yamukuba nga omusajja taliiwo nga yatambuddemu. Kati omusajja lwakomyeyo n'ayambala uniform nti munzize ku offisi. Omusajja yamugambye nviira mu maaso gange nsobola okuttira awo. Kati omwana ali ku bukenke, omukazi emmere amufoosinga okulya emmere tajjula ng'alaba, asuza ogundi apo, amuwa apo nga mususe nga yagaalya. Naye be tumugamba tokkiriza okukola kyokulya. Era omwana kati asibira ku caayi. Tewali agenti yonna yali amulikulayinzeeko. Nange kwe kujja ne ŋŋamba Mr. Kadaama TV yanyambako. Owanyambako ndowooza okyanjukizibwa mutaayido yofina. Kale nange kwe kujja eno Mr. Kadaama TV nja kusiima nnyo ng'omwana ono omuyambye bambi. Talina waddukira.